Okusinziira ku mateeka g'akakiiko k'ebyokulonda, omuntu ayagala okuvuganya ku bubaka ba palamenti yeetaaga obukadde 3 z'alina okusasula eri akakiiko k'ebyokulonda okusobola okusunsulibwa. Kyokka olw'ebbula ly'ensimbi waliwo abantu bangi abasigalira emabega, newankubadde nga bangi ku bo balina obusobozi bw'okukulembera ebitundu byabwe. Kati olwaleero akulira ekibiina ki Democratic Front Mathias Mpuuga avumiridde eky'abantu abasuulibwa ebbali olw'obutaba na nsimbi zino. Ensonga esinze okukosa abavubuka kubanga abavubuka bangi abakava mu masomero abakakolako emyaka mitono naye nga balungi ate nga basobola n'okukulembera abantu. Era bangi abeesimbyewo olwa ssente nga ze basimbyewo naye nga si busobozi bwe basimbyewo. Kyokka olw'obutagala kufiirwa abantu balina busobozi, ekibiina ki DF kitegeezezza nga bwe kigenda okusasulira abantu baakyo abagenda okukikwatira bendera ku bubaka bwa palamenti. Obusembe tuzze tukuŋŋaanya ng'ekibiina twasawo tubuteeke mu kuwandiisa abakulembeze baffe era twasasulira abaloko gavumenti tujja kusasulira n'aba palamenti. Tewali muntu yenna agenda kubanga alina DF ticket ajja kugamba nti avudde mu kawulu olw'ensimbi. Kino ono ayagala kikolebwe buli kibiina obuteeswaza. Kyakusaalirwa nnyo era ng'eggwanga tuleke kitwala ng'okulemererwa kw'omuntu eyeesimbyewo. Eggwanga lye liba liremereddwa. Ono era tubulidde ku nteekateeka ze balina mu kusunsula abeegwanyiza okubakwatira bendera ku bubaka bwa palamenti mu bitundu eby'enjawulo. We will be able to conclude the nomination process as a party in the next 48 hours. There are a number of issues we are resolving with the candidates. Nga bamaze okusunsulwa bakutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kuwenja obuwagizi mu bantu. Tujja kuba ffenna ku campaign trail okutuusa obubaka obwo eri bannayuganda. Newankubadde bano tebalina muntu gwe basimbawo wadde okudda emabega ku bwa pulezidenti, agamba nti ebifo bya palamenti babyetaaga nnyo olw'okuba nti bingi bibeetaaga okukyusa mu mateeka nga kino kirina kukolebwa mu palamenti. Naye twagamba nti tugenda kwetaba mu kulonda abamemba ba palamenti kubanga palamenti eddako tugyetaaga okutwala mu maaso omulimu gw'ennongoseza mu mateeka, omulimu gw'okukyusa obuyinza n'okubugabana ate n'omulimu gw'okutabagana nga bannansi. Weetaaga ababaka ba palamenti saabaagala obwagazi naye n'okumanya nga bamanyi. Mpuuga era talemye kwemulugunya ne ku ngeri akakiiko k'ebyokulonda gye katambuzamu emirimu gyako, gy'agamba nti ekyankalanya enteekateeka zaabwe. A month ago, we did conclude that notwithstanding Uganda's biased and partisan electoral commission, elections held under the NRM regime since 1996 have similar characteristics. Mbune ekyokuba nti n'okutuusa olwaleero engeri okulonda gye kugenda okutambuzibwamu temanyiddwa nakyo kyeraliikiriza. Na buli kati twali amayinja gye tugenda kulondamu. Oba tugenda kukozesa biometric system, oba tugenda kukozesa system eri ey'ekitabo, owali Mathias Mpuuga n'Empuuga Mathias, Mpuuga Mathias Nsamba nga bwe bantu bebamu balonda polling stations ez'enjawulo. Okusinziira ku Mpuuga, okusunsula abeegwanyiza ebifo by'obubaka ba palamenti mu kibiina ki Democratic Front oba DF kwakomekkerezebwa mu nnaku 2 olwo basunsulwa akakiiko k'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 22 na 23 omwezi guno. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.